ku Kadaga Anita oba tusobola okweyongerako ne ku sekandi wali ani gwe gwolaba yasinze okukolera mu kya speaker? Yalikoze yalibadde Kadaga. Kadaga. Lwaki olowooza nti Kadaga yakola nnyo okusinga Anita Among oba sekandi? Kadaga oyo omulaba. Kadaga mu mbeera ebaddewo eno nga tutandika mu kwagala okukyusa obuyinza. Kadaga yayagala okukola omulimu omutuufu. Era Kadaga yateekawo embeera erumirirwa bannansi. Bannayuganda. Kadaga akaono takikoze. N'omusente gwe bamubanja be bagumuwadde. Kuba Kadaga bwe bagamba nti yalwanira ekidyeri oba n'alwanira olutindo luno oluconnecting e Kamuli. Takoze ku ekyo abadde agezaako nnyo okwagala okuggyayo ensonga. Naye fiya nga weeri naye bwe baamala omuyisaamu eggadi n'agamba gundi nabayamba. Okuyisaawo ekintu kiri kyali tekisobola yitawo. Kati Bobi Wine mumulaba oyo tali mu ggwanga naye bano abantu beeraliikira n'okweraliikirira nti oba yakomyewo engeri gye yagenda nga tebategedde. Pulaani si eriwa. Pulaani si weeri. Kuba ye yalayidde. Ffe bwe tuba tulwana olutalo luno bannayuganda amazima sigenda bagamba nti lwankya. Amazima kanga bagambe nze. Muyinza okubeera eyo Ssennyonyi n'abagamba kino oli n'agamba kino. Nsobola okyogera bwe nti titugamujjako. Naye nze nina endowooza y'emu nga Bobi Wine bwe ndowooza gy'ayina. Nti buli lwe tulwawo nga tulemezaamu Mwai Museveni ono. Ekisooka tukoze omulimu lujja ekyo munkubira obugalo. Musinze Besigye. Tukoze omulimu guguno. Tuyina bingi bye tukoze ne Besigye akoze. Besigye tomujja mu kintu kino. Akoze. Naye ate ffe tususseewo. Okikakasa. Omukulembeze waffe wa NUP asitudde olutalo ne lubuna eggwanga lyonna. Era n'asitula omulembe gw'omutimbagano ne gusobola okuba nti gulabisa Mwai Museveni okwetooloola ensi yonna. Njaga kusobola kujjayo ebintu bino ebikolebwa naffe aba Nairo Agro Industries Limited abakolera ejjinja. So products zino zonna ze bakola kwe ziri ku market. Era ku buli dduuka gy'owangaalira bw'oba toguze sabbuuni osobola okugula butto. Mumulaba onabeerako ekigambo Nairo. Bino byonna obisangayo ku dduuka. Bannaffe aba Nairo Agro Industry Limited bakola bino byonna ono butto omupime mu lita. Osobola okubeera ng'ofuna eŋŋano byonna bino osobola okuba ng'obifuna nga w'obikola ki nga w'obiraba. Ono bamuyita Pamba grade 2 ayoza ngoye. Omulabye ono bamuyita Nacho Soap grade 2 naye ayoza ngoye. Tulina products eziri mu Nairo ne modern. Bino bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo bitukozesa ewaka. Oba oyagala oba toyagala. Industry ekola ebintu bino eya Nairo Agro Industry Limited ebaddewo ebbanga ddene. So tusaba Abannayuganda mwenna mubeere nga mukozesa ebintu bino. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Wa Kadaga we bagamba nti yalwanira ekidyeri oba n'alwanira olutindo luno oluconnecting e Kamuli. Takoze ku ekyo abadde agezaako nnyo okwagala okuggyayo ensonga. Naye fiya nga weeri naye bwe baamala omuyisaamu eggadi n'agamba gundi nabayamba. Okuyisaawo ekintu kiri kyali tekisobola yitawo. Ekituufu mu mateeka nga kyali tekiyitawo. Munnange omukyala n'agamba ate naakola ki? Nengo oyo omukyala yali ku reality. Kadaga yali ku reality. Kubanga ebaakwata Kyagulanyi nga bannansi bayisibwa bubi. Kadaga teyatuula. Kadaga yasituka n'agenda n'emukomera gye batutte Bobi Wine. N'agamba bannange nze sigenda kukuliidinga paalamenti eno ng'ababaka basibe. Gwe wakirabyeko mu paalamenti ya Anita? Tekyabaddemu. Teyavuddeyo n'olunaku n'olumu n'agamba waayi abaasibwa ebyobufuzi. Naye Kadaga yavangayo n'agamba bannange bano abantu nze mbakulembera. Okitegedde? Kakati tusobola kutuula butuuzi wano
ng'abantu bange benkulembera bali mu kubonaabona. Kyava Bobi Wine yamukooneramu ng'agenze Kamuli. Kyekyo kyennyini. Era maama Kadaga ffenaffe wadde ali mu myaka egyo naffe tubadde tumuyita. Twamuyita dda kubanga yayagala akole. Oyo ali ku reality neerero wadde embeera ki maama akyasobola. Kitegedde nga bwe mugende Moses ali akyasobola. Naffe katufuneyo omukadde waffe wano. Maama Kadaga yambala gomesi tukwendaye muno. Abeebusoga bamuyidi. Kakati NRM yakooneddemu omwami bamuyita Oboth. Naye alabika agenda kuba wanjawulo kubanga kwe namunoonyerezaako omwami ono ye Minister wa Security. Mu gavumenti eno eriko. Naye nagenza omunoonyerezaako omusajja watwe ye Mukono gy'asula. Asula n'abatuuze. Wali ennyumba ya bulijjo ate ababeerayo baŋŋamba n'ono yennyini ono gw'olaba ono ali ku kamera nti neighbor waabwe mulungi ayogerezeganya nabo abadde takangakanga kyalo mbu simanyanga wano temuyitawo security weeri naye n'abantu weebali omuzigiti omuzindaalo mugujjeeyo ennyumba y'okugituukako oyita ku kkubo lino ng'eryammwe ery'ettaka si lya koolansi wadde liri ligende katosi bali bakoledde koolansi so tufu NRM olefuna speaker afaananako waatyo olowooza tewabeewo enjawulo abantu bayingira okweyisa obulungi ng'ogenda obuuza ku bantu ng'obakubira jjambo naye n'enjala ebaluma bwe ŋŋamba bugambi nti agulidde abavubuka b'oku kyalo obuboodabooda 6 ekyo kituufu abikoze gyebiri era bakugamba nedda siri mu kumuwaana ono ye nze kankubuulire omusajja nkubuulya kino kabaaya bw'atyo nga weenaalemu nyamba nange mmutuuke bw'obadde omulaba ng'ali mu mawulire kakati bw'aba ayamba kola bw'oti Oboth nange kakati nyamba mukulu naffe tulina ebizibu eno mu ggeto ddeka kukoma kubeeyo bokka olina nannyini ssente naffe tukwatireyo bukadde 10 buyingire mu ggeto nze ndaba tagenda kyuka olw'embeera ze ze namulabyemu anti kati n'oyo yamuleese ombuulidde gy'amugje amugje eri wansi minisita omulamba n'asula mu bantu ba bulijjo minisita owaki owa security abadde abiraba security byekola twamanya dda nti ensi eno ejja kukyuka Mwami Museveni okwerinda obulungi newali twagalawo mukwata mundu goloza lwaki ono gwe balese kuba speaker minisita wa byakwerinda wali era bamukwata mundu naye talabika Saabalwanyi yalwanako oba zineze ndaba si bwaba yalwanako Tony ateekwa okuba yalwanako bw'aba teyalwanako Mwami Museveni amuleeserwa nsonga yagambye mu nziriza ekisumuluzo kyange yasumulula kati tolaba nti bamulonzaawo nti NRM ekonyeemu naye omusajja agamba baatukubidde essimu ne batugamba awo akakaluko bwa sipiika n'okuyisaamu oli bazze babikola babakubira kiro essimu 645 nga badduka ogenda kulaba n'ababaka bw'NUP obuddusa obulala nga nabo bugamba yooyo era ye president olwamukooneddemu bonna bagamba n'ab'NUP tuli kuba NUP agamba mbu yooyo ijja kukutunuzaamu omudumu kati kubeera byekugaiko omusajja oganya okukkiriza omusajja nkugambye asula n'abantu ba bulijjo nzeyo kyokka kyammaze omuntu asula n'abantu ba bulijjo mubuwe nammere takozeeko kkubo mbuliko mabuwe nammere kuba naye nalabye abamulwanirira n'oyo yayise bantu ku mikono noono we bamukutte wavudde abagamba mukoze mutya mmwe mumuwambye ne bajjula ku kyalo bagamba muleke next speaker minister Oboth aze nkukooneramu olw'ebyo bye nakuwuliddeko ku kyalo eyo gy'osula webale buteyawula ku bantu ba bulijjo nasije mbeera gwe wawuliddeko ab'oku kyalo buli muntu yalowooza mawu bagenda muwa ebintu bya mu nju era byebyo mawu bali bamanyi bagenda muwa oli nsujju bamujjeeriyo abadde akulira ekibiina kiramba kati wuli eri obadde ebefudde simanya kyani n'ekibiina nakyerabira DP oba DP egumira eriwa tekyasobola kubaawo mukama waayo yadduka yagitunda bwali bwe buti ng'olutalo luliro oluli wakati wa Kadaga ne Anita Among kati ebyo byaggwaawo
kale singa bazizza kadaaga mukazi wattu neetuulirawo. Tugende mu kulayira kw'ababaka. Ababaka bammwe aba Nuupu mu gavumenti gye bagamba nti mbi kyekibuuzo ekyabadde kisinga okubeera ekikulu, lwaki mugirayiddemu? Gwe wawulira boogera lulinga tebannalayira. Baali teboogera nga kati kino ngenda kukibagamba. Bano abasajja bali mu kulya ssente wadde ababaka ba NUP. Ekiseera kituuse abasajja bano tubatunuulire nnyo. Abaliwa? Ababaka ba NUP bano. Bantu mmwe tugenda batunuulira. Ekisooka nabo ogenda obbatunuulira nga beetunuulidde nga bo nnyo okusinga. Kuba mukulayira beetunuulidde nnyo n'abantu bwe mukulayira batambudde n'abamaama baabwe bakyala baabwe baana baabwe tebaleese wadde agenti we yali mu kalulu. Mwajoze mwebale nnyo ate tebagabaayo yadde ekintu. N'abo abaana ababayambako bafuutu soja abo abasajja tebasobola bbawa ssente. Era abo abasajja ye muntu gw'okubira essimu okumala omwaka mulamba nga takutte essimu. Teri mubaka wa Nuupu yaleese fuutu soja. N'oyagala obeeko gw'oyogerera okubire ku babaka ba NUP. Nze bakabulaza nze siinaawo kati kyali wange saagala mbalimbe wadde zambaali. Mukole emirimu gyammwe mmwe mulye ssente zammwe. Gwe kyoga bo tebamanyi bulamu bwe tulimu eno bazzaake kyoga tebamanyi nti emirimu gyaffe gyafa. Bo kyomanyi nti abo abantu tukuba ekikopo eno ne tubatembeeta abantu abo ne bafuna ssente ne baba bulungi ne bagaana n'okuwa ku bafuutu soja abalwana olutalo. Mwe baba omubaka balema omuwamba ne bawamba fuutu soja. Kakati nze naalisuubidde Edi Mutwe ne Waiswa baaligenza okukomawo wano. Nga ababaka abo balina ensawo gye bataddewo. Baali kyekozeemu omulimu. Nze mbagamba mmwe basajja mmwe gwe bwe muba mugamba nti muli bantu abalumirirwa nammwe nga mwalayidde nti mulwanirira bantu nga bwe mukyogera wabeewo ekibeerawo wabeewo ekikolebwa. Bwe muba temukikoze nze mbagambye nange siina kyali wange. Bagambye nze wange mumanyi. Bagambye ekibalayiza mu gavumenti eno gye batakkiririzaamu mbu bagende wali wennyini bazoganyize wali wennyini. Nebweru ozoganya Luttamaguzi tazoganya. Tali mu kuzoganya kati. Luttamaguzi akyazoganya. Naye kaakati ebizibu ebijjira wano kye tweraliikira nti olumu omu bwagwa mu paalamenti ate kimuwanguyira okugenda ewaabali. Era naye naaba nga tazoganyizza bulungi. Kati ababaka be tulabanga be tulina aba NUP ogenda okulaba nga ndabamu ababaka batono ne mbatunuulira nti ne ŋŋamba oba ono kale kale. Baani kati ku mulundi guno boosibiddeko nze wano sijja kulimba. Nali mmanyi ne Rubongoya wange agenda yitamu. Nenze ku NUP mbaddeyo ne Geoffrey Lutaaya nayo Rubongoya mbaddeyo ne Ssennyonyi. Joero Ssennyonyi yazizaayo ebintu bya office. Baluttamaguzi bammwe nze mbadde sibaliiko mbamanyi. Ate Nambooze mubaka wange. Omuntu naye nabo mbakaka ekintu kimu nti babaka ba bigambo okusobola okwogera mu mbeera eruma abantu naye si be babaka ayinza okutunuulira ekizibu ky'omuntu. Era bw'osanga bayamba bafuba nnyo okuyamba abantu ababali awo okumpi ku miriraano awo n'atatunuulira nnyo kizibu kya muntu. Muleme kuwaana bantu bano kubanga nze gamba nnyinza okuba nsinga n'ababaka bano abamu nti lwaki ewange wembeera wali open abajja balumwa enjala baba bangi. Yensonga lwaki lujja wali ozzeeko ewaffe nga tugoyezza akawunga akawamu nga tulina ebijanjaalo ebitokota wali mba n'ensonga lwaki neyazze nga talidde nga atuuse tumulaba ali bubi. Nsobola okugamba banne mwana mmwe mwalidde emmere musooke mukwate ennusu 5 tuziteereko omulenzi ono agenda ali emmere. Okitegedde nemmwe bantu mmwe mufuba nnyo okulaba nze n'abagirya nga simanyi na gye bavudde abalenzi naye nze mmanyi obulamu omuntu bw'ayitamu. Nakyaza omusajja wano olunaku lumu n'aŋŋamba kabulaaza abavubuka bano babeezaawo otya naye ate tebabeerawo tayimu yonna kubanga nina obudde nti mugende munoonye. Gwe zaabuze nsuubira nti zaamubuze naye yagenze tumugattiremu kubanga obulamu si bwangu kuyitawo nga talina yadde 10. Kati mbadde nabe ennaku ezo ne mbagamba munsiigireko langi awo
balukoni eyo nengula omukebe gwa langi awo ya bbulaaka ate nga mulimu n'abamanyi era n'ekino nkibasaba bwe waba ayayina nga yagala kusiiga byuma okitegedde nina abaana abasobola okusiiga ebyuma ebyo abo abookya ebyuma kubanga abo abaana babadde wali nga bookya ebyuma ebyo ate ne bayiga n'okusiiga langi nga babatwala ku masayiti balabye kompawundi bwe bazitereeza ne ziba kapeti ku levo nga Pascal mwameramu yekka nga temuli muddo mulala mubawa emirimu babaweereze teri agenda kubba kintu kyo beesigwa n'ebyange mbireka bweru so kaakati kukiri kyokabira ababaka nti bakome kwogera ku nsonga z'abantu batandike n'oyamba ku bantu kubanga kati olwaleero bawoza ngera nange bwe ngamba nti abantu baffe bafiira mu malwaliro ne twekwasa era olumu ne tugamba eddwaliro lye bamututtemu eri bamukoze bwe bati kati tunazimba tutya amalwaliro yitako ku RSS olunaku olumu olabe ku bakyala abo nga tozze kujjayo byonna ayogera bwogezi nga tolina kyowaddeyo naye abantu bali wali beebase kakeeka enjala emuluma ate agenda kusindika mwana mu nnaku nga 2 bamugambye toddaka ali awo. Shamimu Marende yakomawo nga bagenda kulayira era yalayidde ng'atambula bulungi nnyo. Nze abo nagambye nze Shamimu namukolera naye nenkola byenkoze naye akola ebibye. Akola ebibye? Naye akola ebibye wayingidde Parliament naawe kola. Mama Kampala nga twakuba kikopo. Nze Mama Kampala yagambye atandika ku nsonga z'abasibe ne bwe ntuuka okugamba Mama Kampala nti era kyekyo kyekyo nsonga z'abasibe yagambye kwatandikira nange ze ndiko wano badde ki Mama Kampala abasibe nazitutte n'ewa Maama Maria ne kakati kambabulire gwe mwenna nze nja bagamba Shamimu Marende bwe mba nina byensaba nganze eri abantu bange mu ghetto nabagambye miliyoni 2 tezina kye zikujjako naye nze wano we tuli mbyogera bino ngenda kutuuka ekiseera nga aba-NUP be bampisaamu eggaali lwakubagamba mazima sigenda genda mu M7 ne ngenda kuba ate opposition side endala mu opposition sigenda genda kola na bali baleke naye ngenda kuteeka opposition eyange mu opposition naye nge egondera Kyagulanyi nga era tukuba embooko nga okuba abamu ku babaka bammwe tukuba ababaka be abamu abatakola bituufu nsimbula nandi bakamala okulayira lwokomawo wano nze nja kuba nkubuulira kyenziza bw'otandikirako bwentandikirako n'abadde yalimudde mu bulwadde ng'afuuka bulwadde ng'akaaba bulwadde kijja kuwonya obutakola biri bye ŋŋamba naawe ojja kumbuulira naawe aziridde ne bbaawo Katonda wange gweziguliremu omusajja emmotoka gwe bw'okaaba nfanfa naye gwe linda ogenda simbula embalaasi tugenda simbula ne Kyagulanyi ajja kumanya pulezidenti wange Kyagulanyi agenda kumanya lwaki ntabuse kubanga naye amanyi nti musajja wange oyo bwe ngenda ewuwe mba n'ensonga ebendeese Kyagulanyi y'omu ku basajja gw'okyagenda nerero n'ogamba naye olaba gundi omujjukira n'agamba Robert yabulirawo n'omuga Robert gyali ne Robert tubadde tumupangira bwe tutulabe nga Robert yaddamu n'aterera mulayi n'agamba mwana kyomusajja oyo omusajja gyali akyali mulamu n'agamba Kabaaya k'ogambye ekyo sooka okwateyo akakadde tasobola kufuna ppiki eya looni n'omugamba muzeeyi nze sitera nnyo kukkiriza mu bintu ebyo ebya looni nti nsigale nga nkola ki njagala nnyo omuntu n'amalayo ekintu kye n'agamba kati gw'obadde ogamba oti n'omugamba yongerako teekako akakadde kamu n'ekitundu tuyinawo $50,000 agule bookisi ey'obubiri ekanikibwa naye adde ku layini ng'agamba weebale kuteesa naye bano ne bw'omukubira essimu n'aba bamanyi tebazikwata kakati ng'ogamba mwe mugenda kwogera bwogezi bintu nti abantu bali mu mbeera mbi nga bwe mwekweka eyo bwe muvuga emmotoka ez'ebbeeyi bwe tubalengera bwe muzimba amayumba ag'ekibi ng'era okomawo ogamba abantu bali bubi eri
bali bubi mu ghetto tunuulira abantu bange ab'owansi naawe bantu bo kituufu naye gwe okoze otya nze nina abasajja ajja n'agamba mwana nkubira olw'omukaaga mbagulire ennyama tufumbe wamu tulye omusajja oyo n'anyumirwa nga mugagga naye nga just bulijjo awulira mbyogera bwogezi n'ekyo kyonna nzize nkikola okusakira abantu bange basobole okulya ku nnyama ekitegedde basobole okunywa ku sooda obwana bwa ghetto ne bulya ku bindaazi okimanyi n'oleeta baketi y'ebindaazi n'oyimirira mu ghetto n'ogamba gundi mugende muyite Jeni genda muyite bannammwe leero Saturday njagala kubaako ka service wano ketukola agenda agamba aleese ebindaazi just ebindaazi naye abaana baabo wali ayinza okugamba ekindaazi akikasuka bukasusi naye ono ali ekindaazi ng'atudde wali saasira nti omusajja oba gamba abava ku mulimu ki oba ava kwetikka buwunga musajja wattu oba kasooli wali n'agula ekindaazi kye n'ekasooda oba akatunda oba akazzaako omukaveera obadde okimanyi nti akazzi k'akaveera kakyali gye buli naye aba akanywa bw'ati nga bw'ali ekindaazi ng'omwana omutondo atudde wali ebbali okuva ku makya ssaawa emu omwana ono tannalya kintu wabula ng'alaba omusajja ono ali ekindaazi naye maama we yamugaana okusaba ne taata we nga naye mulaba wali omutima gwagala kwabika just ekindaazi n'atuuka ssaawa 10 nga z'alina okulya emmere bino ebintu bye twogera bano abantu tebabimanya era temusobola kubikkiriza nti temutuukayo omwana n'akambuwala ng'akyali muto okwo kutyoboola ddembe ly'abato ogenda okulaba nga bavaayo baga mbu olunaku lw'abaana genda olukuliza ewammwe olunaku lw'abaana kikati ng'abaana bali eri batulugunyizibwa mbeera ya batufuga nti bazadde baabwe tebasobola ku maintaininga life omwana yennyini tagenda kusoma ono yatugamba weegali gundi ebintu bino si byakusaaga nze mbagambye mwe bashami mu malende mwe baani mwai Museveni yazzeemu ne yeerayiza era obulamu bugenda sigala nga bwe bumu abatagenda kusoma bagenda kubaayo abeetaaga ebitabo byokka ebitabo bagenda kubeerayo ebyo bye bimu ebigenda okunzija mu mmwe mu mbeera kati nkidda namu n'essaawa zino mbyagala kyekigenda okuntabula nabo kati gambye lujja olunaku lw'okomawo nsimbulira mu bano ngenda kusooka ndeke nabali nsooke nkwata ab'omu nju kubanga bagamba sijja kgenda kutukubuulira beeri bbali nga sinnalokola b'owaka osooka mu nnyumba sooka mu nju ngogole enju then ndyoke njera olujja embooko keekaabe kubanga saagala kumbuulira bulwadde oba mugongo oba kiki kuba saagala musipi gw'omugongo oba kiki abamu babadde bakyakaaba bashamimu nti abadde yabula nenageza okutunulamuko nga ne bamuwadda shamimu bw'oba osobola okutambula bulungi nnyo n'ogendanga mu kkooti bintu bingi by'osobola okukola oba owonye ate era nkulaba nga weeyagala saagala oŋŋambe nti teweeyagala ogenda okulaba nga ne ssente ezikujjanjaba nga nazo ziva wali ku paalamenti ne baggattirako ne bagamba omubaka mulwadde ezizo ziriwa tujja kulaba nga ennyumba maanyi byonna nga maanyi nga bbaawo yeeyagala kale nga tuyayogera ku mawulire g'okulayira ne Kenzo ne mukyala we Nyamutoolo nabo baalayidde wadde amawulire agasooka mu kulayira kwa pulezidenti bali basibyeko Kenzo ekiboozi mbusima bamugoba mu katebe kyali kiboozi ekyo kyali kiboozi yali editing naawe n'okkiriza yali editing nsuuza waatuuse nno nga wazibu nga watuusizza buli omu nga buli omu akaaba abantu abo naye endongo eno baagibala kituufu ne bagikuba kati musuuza nja kuba ndi awo nga nkulengera ate abo bennyini nga be bakubuuza ebibuuzo mu paalamenti nga n'oluzungu luganye kati weetegeke ogira oyiga oluzungu binaatera musuuza we bakutwala weewo kubanga musuuza ono kacyanga agenda ewantu wali azze afuna challenges nnyingi waliwo embeera eyinza okukutuusa okugamba oba nti ekintu nga tokyakita ng'ate bw'okita kikuleetera bizibu
kati Mwai Musuuza bambi aswala ku makya n'olweggulo. Si ye Musuuza gwe mmanyi, oyo mukwano gwange, naye aswala ku makya n'olweggulo. Bannange mbadde mmanyi bannange kye nalaba kwolwo wadde gwe wagiganye n'ogamba editing. Ne Musuuza yakanula amaaso. Nze mbadde mmanyi tolina kubanga oyozayoza Kenzo sigenda kumwoza olw'okuba baalayidde okulayira naye ne mukazi we tagenda kuddamu kuba minisita. Nakugamba oli nti sipiika oyo bwaddako Ssekkoko gw'ogenda kumpaaki tetwali naawe. Nagamba nti sipiika tadda negamba oyo tadda kati ne leero kati ogamba ani atadda ne muba minisita kati Nyamutoolo aliko ekiwunya aliko omuyimbi ono. Jjukira Mwai Museveni ne muganda we baasooka ne bagamba baali tebaagala kukozesa bayimbi bano mu kampeyini eno ne bagenda okulaba ng'ate bayinza okwegatta eri ne bagamba kati katunoonye engeri gye tubavunza. Yagamba abayimbi muva wano ne mugenda mugamba olugendo olw'eggulu nga mbawadde ne ssente. Kati ne bajja ew'omukulu Mwai Museveni. Kati Mwai Museveni ye n'agamba asooka obaleke kikyabulamu. Kakati Musuuza awo ali mu kuggwerayo. Endongo kakati abaali ba legendi baayo abagikuba wasigalawo omu. Ne King Sam muteeka mu ba legendi. Kati bagenda bakuweebuula. Eno bwe tukuba kibooko bweka. Nze nasanyukiddeko Kenzo omwana wa ghetto Kaana Kambaata. Ate Kaana Kambaata n'agenda mu parliament mu kitiibwa nga mukyala we mubaka mukyala. Kaana Kambaata n'okukakasa omukyala oyo nti mukyala. Kenzo nono omwana owa dokita omuleete wa Nyamutoolo amalewo emyaka egi tusooka ne tumanya ayagala abaana babajja baabwe. Ekyo tetunnakimanyi gwe wakitegedde. Omukazi yenna okumutegeera nti anaabeerawo ono nno tukyalina bingi ebyomumukebererako. Leeta omwana awo nja kukujagulizaako ng'Ekenzo wafuna omukazi ate ennaku zino mulaba yakola emirimu. Ani? Kenzo mba naatera okufuna ezzadde ekyo nja kukukulisa kubanga bafunye congregation Musuuza Musuuza awo oleese omugigi omuti emito naye kiri kyeggamba tokyerabira. Bali tebaagala generation eyo okweyagala okujjako kakasa. Naye ate era pozi ng'olinga bo naye emyaka bo baagala mingi ffe. Simanyi lujja kanzireyo ew'Amaliya era bwe tuba wano ne kawungeezi kano ŋŋende nsabeko ne Musuuza musabire. Kati nga tusemberera okuwunzika ye Ofuno Opondo yalayidde talina Bayibuli wadde Quran. Ye yawanise ekibatu kye waati. Waaki? Ofuno Opondo bamuwadde kyabakadde akiikirira abakadde. Ofuno Opondo alina gurupu gy'akiikirira awo yayingidde parliament. Yagaanye okwagala okulimba osanga. Teyali yayidde mu linnya lyonna lya Katonda. Nze nadde mmanyi nawo mulala oli yali kutte emmundu. Kubanga ate ekibaddewo nti ne Kampala yonna ogenda okulaba nga tekubadde kulayira ng'era ebadde military operation abantu kutyajja fanga ziyita buli wamu abasirikale bayita wano ku makya lwaggulu. Ne tugamba kuno kulayira emmundu ziri wali mu kisaawe kwabadde ng'okwolesa ebyokulwanyisa. Kati ono omusajja mwagadde yawanise mukono yawanise ekibatu waaki bambi weebale. Omuntu yenna ow'amazima y'alina okukwata Bayibuli. Osanga naye obukulembeze bwe musajja wadde bamuyisaawo buyisa ko ye nedda kiri wadde mumpisizaawo naye kampanike mukono Bayibuli gireke sijja era tayogedde wadde mbu Allah wadde God nkwagadde ggwe nkwagadde wayagadde nnyo Ofuno Opondo namwagadde. Kati ng'okwasa bannammere Bayibuli ng'okwasa bali ba Miisa Kabanda Bayibuli kukyali mu polling stations wali we balondera bakuba abantu ajja Miisa ng'agamba bugambi nga ku ddwaliro lye eringa bbanka n'oyo aziina mu nju. Kati gwe ze wali ogaba wazijjawo ng'abantu badduka okuva eyo yonna buli mutala social center wa basibira ku ddwaliro ng'abawa ebiri yataddewo akakiiko akagaba ssente gw'oba ozijjawo n'oyo bagende ewa buli minisita wa Mwai Museveni bagendeko ewuwe ssente gye ziri lujja. Era bano abanoonya ssente mu ababbi abayinalo
kale mugenda ne mulumba obusente sente bantu bakulumba mu nju ku migwa kusiibawo batagula ekisenge kakati nga tumaliriza omubaka yarayiridde mu ofiisi atasobodde kutuuka wano katuuti oyo tumuleke embeera y'obulamu obwo bambi kitegeerekeka yarayiridde mu ofiisi ye eri gye bamulayiriza teyatuuse no ku fulonti omulwadde mbadde nsaba ye tumuleke omulwadde ali wagwa mukweka buli kiseera ye tumuleke omulwadde mumukweka temutukolako emikolo ekirungi yarayidde yabadde kuba baba kumuleeta mu public mwamulabye mu kamera ng'alayidde anti baba muteekateeka mu kamera kye tusinga okwagala kati ani yalayidde abantu bamanyi oluusi okuzanyira mu bulwadde bwe twagala nnyo omuntu avaayo n'agamba ayi Jane I swear and name omwami oyo to defend and tuki omwami oyo mulaba abantu be wawe bakyamwagala era be bamulemezzaawo naye buli waavaayo mu kamera bambi yayogedde atya ye si bya kamera si bya kamera naye njagadde just tegeeza abantu be waabwe yalayidde obwedde oli ku Moses ali amuzeeyi bagamba yabeerewo naye otyanga nnyo nti nga tuli ku nsi etambula nti kukolera bantu nti n'emiti emito giggumiza ekibira nti mmwe bakulembeze b'enkya ntya nnyo abantu abasobola okuvaayo ne mu constituency ne bagamba bambi tumusanyuse nga bo kye balaba adde wali nedda ekifo kiziŋŋama dda wali gavumenti ye musajja yalwana okitegedde kati omusajja yalwana tuyina muwa kasiimo anti yakyayagala awo ate n'abantu bamusibyewo kyova olwayo tulina oyimirira abantu bategeeza abantu abamulonda eyo waliyo n'abagamba temumwesimbako n'ogeza omwesimbako muzeeyi olaba wano tulina gwe twesimbako nga yakkiriza nti tumwesimbako buli myaka 5 naye ate bwe tugenda kakati naawe ffe twaligambye kyekyo owulidde ekya Moses ali mbw abantu be naye ffe wano abantu tugamba kamba yatusembeyo na kano ko ngenda kakuwa okannyonnyole okunnyonnyolako ekukoma bwe tumalira nti mukulayira kw'omukulembeze w'eggwanga pulaani si kati yeeriwa kuba yamaze okulayira era ekyokulala ke yamaze okulayira ndowooza kati ese atudde ku mirimu gyaffe Bobi Wine yagamba totankuulanga olutalo nga weesize emikwano gyo ekyo kimu mbeera nkusaasidde tuyinza okulaba nga nti Bobi Wine yatankuula olutalo okitegedde oba Kabaaya yatankuula olutalo nenfuna abannyambako ku lutalo nga mutegedde amazima nti omusajja ono anjiikiriza naye ebiseera ebisinga gw'oyinza okutya n'owanika n'ogamba olutalo nduvuddemu naye nze yatankuula olutalo mba nkyayina pulaani eddako kati Bobi Wine mumulaba oyo tali mu ggwanga naye bano abantu beeraliikirira n'okweraliikirira nti oba yakomyewo engeri gye yagenda nga tebategedde gye mukebereke wange yalibanga yadda kubanga bw'otunulamu okulayira tekuliiko agamba nti tugenda kukuzoganya naye batulaga zi ballistic missile ziri mu Kampala ziyita Kololo nga kye bakuuma tetukitegeera ziri e Busega essomero ly'ebbira wali ng'oyinza okugamba oba muyeekera kyajja okuggyako mu M7 wenjogerera neerera essomero ly'ebbira erya pulayimale eri liriko kampu y'amagye yafuuse balakisi kitegeeza wadde taliiwo mutya n'okutya nti oba anaatuuka nga mmwe mugamba taliiwo Bobi Wine ayinza obutaba mu ggwanga naye nga mu birowoozo abalimu ne ku mitima mweraliikirira naye temutya ensonga yakuggwa kati n'ekirala kiikino pulaani si eriwa pulaani si weeri tuba ye yalayidde ffe bwe tuba tulwana olutalo luno bannayuganda amazima sigenda bagamba nti lwankya amazima kanga bagambe nze muyinza okubeera eyo Ssennyonyi n'abagamba kino oli n'agamba kino naye bantu tugamujjako dikiteeta nsobola okyogera bwe nti titugamujjako naye nze nina endowooza y'emu nga Bobi Wine bwe ndowooza gy'ayina
nti buli lwetulwawo nga tulemezaamu Mwai Museveni ono ekisooka tukoze omulimu lujja ekyo munkubira obugalo musinze Besigye tukoze omulimu guguno tulina bingi bye tukoze ne Besigye akoze Besigye tomujja mu kintu kino akoze naye ate ffe tususseewo okikakasa omukulembeze waffe wa NUP asitudde olutalo ne lubuna eggwanga lyonna era n'asitula omulembe gw'omutimbagano ne gusobola okuba nti gulabisa Mwai Museveni okwetooloola ensi yonna era n'amulabisa n'ebitongole byonna ebinene Mwai Museveni ebyagala omuggyako obuyambi olwaleero. Kati firimu wejjira yino mbagambye amazima nti si nkya si kawungeezi si mwezi gujja si mwaka guno oba omwaka ogujja wabula kino kyo tukisuubira era nga tukikakasa nti tugenda kulemezaamu paka nga tuggyeko Mwai Museveni. Nze nkubuulidde wadde Bobi Wine taliiwo ali mu kukomawo ate bw'akomawo lw'ogenda okukakasa nga bulijjo bw'eggamba nti bano tebasobola muteekako yadde engalo zaabwe bamukwate bamuteeke ku poliisi. So okyalina essuubi mu kudda kwa Bobi Wine nti kulina kye kusobola okukola? Kukyasobolera ddala kubanga olaba taliiwo era tukyabanja tukyabanja obuwanguzi bwe era buli omu akimanyi nti Mwai Museveni wadde yeerayizza ne kiba kibi nnyo okufuga abantu nga tebakwagala kiba kibi nnyo okufuga abantu nti bwe tuvaayo ne tugambako otulowooleza bikyamu kyova olaba gambye Nazzeerinze wa Mariya wa Kisa nja bimutwalira byonna era enkya byentandikirako twagala ogambe nti tukuvuganya ate okkirize nti tukuwangula era tunenya buli eyagenda ku mikolo egyo n'atulaga nti yagenda ku mikolo emituufu. Nabadde wano n'endaba omulenzi bamuyita Luzzi ng'ali Manjaga simanyi oba yabawa layisinsi kwegaba oba oli mu sayidi eyo oba n'emirembe bakiraze ensi buli omu ne tukibalaga nti bw'oba sayidi eyo oba n'emirembe ng'ogondera obwannakyemalira obwo oyina emirembe ffe tubagambye owaffe akomawo si kyobadde ombuuza era olukomawo ndi mabegawe nabagamba abalala mwenna tusimbe emabega tetwagala namussaako mulala gwe twagala ajjeyo Mwai Museveni. Njaga kusobola kujjayo ebintu bino ebikolebwa naffe aba Nile Agro Industries Limited abakolera ejjinja so products zino zonna ze bakola kwe ziri ku market era ku buli dduuka gy'owangaalira bw'oba toguze sabbuuni osobola okugula butto mumulaba onaabirako ekigambo Nile bino byonna obisangayo ku dduuka bannaffe aba Nile Agro Industry Limited bakola bino byonna ono butto omupime mu lita osobola okubeera ng'ofuna eŋŋano byonna bino osobola okuba ng'obifuna nga woobikola ki nga woobiraba. Ono bamuyita Pamba grade 2 ayoza ngoye omulabye ono bamuyita Nacho Soap grade 2 naye ayoza ngoye. Tulina products eziri mu Nile ne modern bino byetukozesa mu bulamu bwa bulijjo bitukozesa ewaka oba oyagala oba toyagala. Industry ekola ebintu bino eya Nile Agro Industry Limited baddewo ebbanga ddene. So tusaba abana Uganda mwenna mubeere nga mukozesa ebintu bino